mwagifuula business. Muna nsonyiwa okukozesa embeera eno kubanga omuntu aba n'embwa ze nga bw'oba n'embwa ze ezikukuuma oba eziboggola nga waliwo ekibaddewo. Kati mu ngeri eyo embwa nnyingi ezivuddeyo okuboggola ku sayidi eno ne sayidi eno tennafunayo mbwa. Kati nze nzize ng'embwa nange ez'okuboggolako oga nti nedda ebyogerwa ku Musumba Jackson Ssennyonga si bituufu, temumumanyi bumanya. Mu Uganda wano tosobola kwogera ku bantu baleese revival abaleesedde omubiri gwa Kristo okubeera successful Musumba Apostle Jackson Ssennyonga n'otomuteeka ku mwanjo. Pastor James ono nga tannafuuka James azaalibwawa, ava mu famire etya, abazadde baffe gye bali oba tebaliyo, ava mu baana famire y'abaana bameka? Pastor James ava mu famire y'abaana 10 naye nga nazaalibwa mu 1975 mwezi ogw'omukaaga mu kitundu baakiyitanga Mubende Kasanda, kati Kasanda district ekikandwa akaalo bakayita Busula. Awo nno wenzaalibwa. Omwami Muwasi Erisa yanzaala n'omukyala Katalina oba Catherine Nalongo Muwasi. Ye waali maama ne taata wange mu mwaka gwa 94 yafa. Nga tukyali bato, nali sinnaweza na myaka 2. Naye twebaza Mukama nti Katonda akuumye maama waffe mpaka nakati, kubanga taata waffe yafa mu biseera ebyo yali munnabyabufuzi, yali waggombolola mu mirembe gy'Obote, najja nga w'amaanyi nnyo, naye obulwadde buno nga bukyase mu biseera ebyo bwakyakira, taata wange teyalutonda n'afa. Naye kye neebaliza Mukama, maama wange mulamu. N'abaana abaali abato, waliwo omwana omuto naye waali namuleeta ng'alina emyaka ng'ena, kati olwaleero ali mu myaka 3 n'okusoba, waali mulamu. Ndi mwana wa 6 mu famire eyo. Muzeeyi amaliriza Omukama okumutwala, musigala ne maama okulira mu bulamu obwa single mother. Okusoma okwo ensi ogitandika otya? Ensi ngitandika bwe nti taata nnaagenda okufa, ffe ebyaffe ebyokusoma tebyagenda wala. Namala ekyomusanvu mwaka gwa 9, naye ate awo ne ntandika okusomesa mwattu. Ne mbeera omusomesa mu biseera ebyo ne mu byalo. Omwana yavanga mu P7 najja n'asomesa. Kati bwe nali nsomesa mu bbanga eryo ne nnyingira, waliwo ekitongole ekyajja nga kisomesa abasomesa abaali basomesa nga tebaasoma kumaliriza. Ne tuyingira ekitongole ekyo bakitanga Meetep Mubende, simanya tikyazi biki. Eyo nno ne mbeerayo nga nsoma ate nga bwe nsomesa, naye saamaliriza. Bwe saamaliriza, awo taata wange n'afa. Yafa mu January 1994. Era mu January oyo yennyini nga tumaze omuziika ennaku 2 lwenzija e Kampala. Nga nnyina emyaka 19 nenzija e Kampala ne ntandika obulamu obw'okutoba. Nalina sisita wange nga Usigaalo nga ye akola Kampala obwa Usigaalo, bamuyita Irene Mbabazi. Kati bwe yajja okuziika ne mwesibako ne ngamba sisigala. Naye awo entambula nga bw'omanyi ku kyalo waliyo abaali bakoze ekivvulu eky'abayimbi Kadongo Kamu, ate nga nali mbaagala nnyo. Kati wadde nali nafiiriddwa naye nkeera waliyo ekivvulu mu ttawuni, era nagenda mu kivvulu ekikandwa. Omusajja gwe bayitanga Hamani Basudde ye yali yakyadde.
kati bwe baamala okuba emiziki nange ne nnyingira ekimotoka kyabwe biseera ebyo kikosta neegayirira abaana abaalimu ne banzikiriza ninzijja nga sisita wange andagiridde wawentuukira ate ekyannyamba bajjanga bakuba ebivvulu byabwe nga nange neekwekakweka basudde aleme okundaba bwe bamaliriza ng'era nnyingira ekimotoka mpaka yogayoga baatuuka mu kitundu kye bayita Namuŋŋoona. Otuuse e Kampala sisita omusisinkanye kaakati ki ekiddako? Kati sisita bwe musisinkana yali talina waayinza kunsuza naye ng'alina omuntu mukwano gwe ku kyalo gwe yali yafuna ate ne mukwano gwe nga naye yagenze mu kyalo naye ng'alina omukazi gwe yali yaleseewo baakafumbiriganwa n'antwala n'ensula awo mu kayumba luumu emu wansi kiwempe nange n'engwawo wansi oli we yansanga ne bamwanjulira nti oyo no brother wa Irene yamuleese munnange omuvubuka oyo era mmwebaza musajja musiraamu abeera Namuŋŋoona bamuyita taata Bashiri era yansanga kiro ate ono yaani ono ambuuka omukyala ye n'amugamba nti oyo mukwano gwa Irene yamuleese muganda we teyafaayo n'asirika nali nagenze ne busente bwange obutonotono ate nga nabo baavu tebalina nga nze mpaayo ne tulya namalawo emyezi 3 era olw'ekyo kye yankolera Mukama bwe yamala okunsitula namuwa n'ettaka ng'akyali mu muzigo ne mugamba taata Bashiri ku kye wankolera okunsuza emyezi 3 nga tommanyi namuwa ettaka. Kakati emyezi 3 egyo omanyi pasita obulamu bwammwe buba bwewuunyisa nnyo tova buvi mu bbanga n'ogamba nti nfuuse musumba ompulirizaako ko story ezimu ez'abasumba naye nga bastrugglinga n'obulamu kaakati emyezi 3 giweddeko otandika otya Kampala okumuyiriba? Emyezi 3 bwe giggwako awo wennyini sisita wange we yali akola e Namuŋŋoona waliwo omukyala bamuyita mukulu naye mukyala we omugenzi Kaddu yannyamba n'ampa omulimu gwe yampa gwali gwagenda mu nnimiro yaabwe ntandika okubalimira kati awo natandikira mu kukola nempakasa kuba enkumbi nali ngimanyi nkulidde mu kyalo nengenda nempakasa ne bantwala Wakiso nga simanyi nti na Wakiso nennima emyezi 9 nga sidda Kampala ne byennimye ne bikula nenga tebannansasula then oluvannyuma navaayo era omukyalo oyo mukulu nampa ekiyumba wensula ekifulukwa nenneebakanga awo olwo maama wange mu kyalo naye yali ampeereza akagaali nentandika okukima amazzi era mu biseera ebyo wendokokera gwali mwaka gwa 95. Tetundatuukayo nkyayagala wano kati obulamu bukyuka butya okuva mu mbeera n'ey'okutoba n'otandika okufuuka somebody otandika otyo okulaba nti kati ntandise okufunamu kasente obulamu bukyuka nze nabonaabona eyo sitoole ey'okubonaabona etwala emyaka emirala 10 kubanga nalokoka nembeera ne pasita ng'era nkyabonaabona obulamu obuteredde kale kati olokoka oba oyitibwa otya wawulira ddobo? Nze okulokoka okwange tewali nali mpulira enjiri nava mu kyalo nga njiwulira nenzija e Namuŋŋoona waliwo amakanisa agatandika ebiseera ebyo nga mpulira abalokole basaba naye nga sisobola kukyamaawo kuba nze natandika okunywa sigala nga nyina emyaka 12 kati nga omwenge ongambye wava ewaka olina emyaka 19 muzeeyi we yafiira ebiseera kitegeeza watandika okunywa sigala nga nkyasoma abazadde tebakukuba? Abazadde nga weebali naye nga ffe twatolokanga ne mu nnyumba n'obuuka jjukira mu kyalo teriyo kikomera
n'ogenda eyo ku bubagabaga naye nga disco za radio cassette. Kakati ani akuyigiriza ebyo emize gy'okutandika okunywa? Mu kyalo wajjangayo abaana nga bava mu bibuga. Bwe bajjanga ne babeera mikwano gyaffe kati ne batandika obbayigiriza kuba endongo kola ki. Ne mu kyalo nno amasanyu gyegali nga bwe gali nti abayimbi bajjanga ne bakola ebiduula basiba ebikutiya ne muyingira mu bidisiko ng'ebyo kati twaddukanga awaka ne mugenda ne mutoloka. Ate olwo singa nkugamba nti ku myaka 13 14 nali sikyasula mu nju ya taata. Nali maze okuzimba ku lujja akayumba akange ne ngamba nze sijja kuddamu kusula wa kitange. Nga bakulu bange bakyasula mu nnyumba. Maama nga nzija ekiro n'ansikayo mu kayumba kange n'anziza mu nju. Neera namaliriza nzimbi akange permanently ne ngamba nze sikyasula mu nju ya taata. Ku myaka 14. Kati first born omufuna ddi? First born wange. Kubanga speed ko wali otambula. Ate ebyo nno tebyaliwo. Nava mu kyalo nga siegasse na mukazi yenna ku myaka 19. Nayina eddalu naye nga siri ebyo. Kunywa mwenge, kufumba waragi ebyo nga kunywa sigala wange. Mu kyalo tebyaliyo. So kati nenva mu kyalo bwentyo. Ebyo bya first born mbifunye ndi mu kibuga. Kakati 95 nali nsula Namuŋonaawo. Nze nno okulokoka kwange kitange olw'okuba nti yali yakafa ozanga n'omwaka tegunnawera. Kino kye kyantuukako. Nali neebase, nali nywedde ku sigala kuba nze nagulanga paketi namba mu kayumba kange nga bw'omanyi kafulukwa sisiimuula era olunaku nakuŋŋaanya baketi ng'ejjudde filita ezo eza sigala obwo obusigalira. Naye nga nze munywa kati bwe natuukanga ku buliri nga mala kunywa kasigala okwebaka. Kati naye bwe natuula bwe nti ku buliri jjukira nkikoze ebbanga okuva obuto. Bwe nanywa kasigala saddamu kutegeera nemba nga alaba ensi endala. Ku kisenge kwe nali ntunudde ne kubanga okuzzeeko olutambi lwa firimu oba olwa sinema. Kati mu mbeera efaanagana bw'etyo nendaba taata nga mu geyeena ng'ali mu muliro gumwokya nga n'abantu abala bangi naye nga eringa nnyanja nga y'amazzi naye ng'ate gookya ng'era ogalaba nti muliro. Kati yalaajananga ampita, mwana wange lokoka. Taata wange teyali mulokole. Lokoka tojje eno. Ng'alaajana nnyo n'aŋŋamba genda ogambe ne baganda bo balokoke. Ng'ali mu muliro alaajana. Kati bwali tebunnakya ekyo bwe kyambeererawo nasula seebase nga nninda obudde buke ŋŋende wa sisita wange gy'akola obwawusigaalo. Kati 11 nga bukya nali nakonkonye edda ka boys quarter kwe yali asula. Irene naggulawo kiki James obadde ki? James kyekikugyewo obadde ki? Ne mugamba nedda. Ndabye taata ng'ali mu geyeena naye aŋŋambye mulokoke. Aŋŋambye ndokoke nammwe mbagambe mulokoke. Nasookera ku sisita oyo okubuulira enjiri. Naye nga tewali ambuulidde. Kati bwentyo bwe ntandika naye era saagenda mu kyaki z'abalokole. Buli lwe nali mpitanga ku bidongo by'abalokole nga kiri kikomawo nakugamba lokoka ng'eddoboozi likomawo. Kati oluvannyuma ennyo nayina kojja wange nga mulokole. Tugenda naye mu kyalo aŋŋamba nti omanyi mpulira ng'ayogera eby'okulokoka. Mugamba naye omanyi nange waliwo omuntu yaŋŋamba nti ndokoke. Ne munyumiza sitoole. Ne namunyumiza nanjatuza obulokozi. Naŋŋamba ddamu ebigambo bino. Ne mbiddamu. Kati nanzijaawo nantwala ewuwe e Kawempe. Kati bwantwala ewuwe e Kawempe ne mugoberera nga gy'alaze okusaba. Kati ebiseera ebyo nga ne
Apostle Deo balabye ekkubo yali akoze olukuŋŋaana ku Clock Tower olwo bamugobyewo azze bwayise awo awali Christian Life. Kati ngwe ŋŋenda nentandika okutegeerera ddala ebyobulokole. Sifuuse pasita ntandise okugoberera. Kati neegatta ku kkanisa eyankuza. Omusumba bamuyita John Gashbon Kawere ayina ekkanisa bagita Freedom Center eri mu Kasubi. Olwo mba nkima amazzi gange kagaali mbasanga basaba mu kasomero mbeegattako. Awo lwenkula nentandika okuyiga Bayibuli, nentandika okufuuka youth pastor, nentandika okutambulanga naye tugenze buli wamu okubuulira enjiri. Nenfuuka omusumba mu kyaki eyo, nembeerawo nempeereza naye okutuusa lwe bansiibula nange nga ntumiddwa okutandika obuweereza obwange. Mukyala wange tumaze naye akabanga. Omukyala gwe nnyina kati nalina omukyala obuvubuka eyasooka gw'oyagala nkubuulire. Olugendo lwange olw'amaka terubadde lwangu. Nninawo omukyala namufuna olwo nga ndi mu kkanisa era eyo gye nkugambye sinnatandika. Ondokose. Nga bw'omanyi abasumba ebiseera ebyo bwe nagamba nti ngenda kutandika obuweereza era ne ŋŋenda gwali mwaka gwa 97 98 awo ne ŋŋamba musumba ntandise obuweereza. Nagamba kale genda. Kati bwe ntandika wiiki emu gye nalaga abantu ne bajja bangi okungoberera nga 20. Naye bwe nali nfunye akafo we ntandika musumba naŋŋamba totandika, komawo ku kyaki mala kuwasa. Ate nno ye teyalina mukazi omusumba naye naŋŋamba gwe mala kuwasa. Kati olw'okuba obulamu bwange bwali bwagala kutandika buweereza, ate omusumba ampadde condition nti ekikuyamba okutandika wasa. Kyali tekinnanzija mu bwongo ne kinzijamu. Era olumu mba ntambudde ne musumba wange tugenze ku kyaki endala ewa mukwano gwe. Era musumba yagamba nno mutabani wange ono ayagala kuwasa. Kati waliwo akawala akaali kaveeri nga katambula n'agamba n'alaba nga nkatunuulidde naye nga nali nkatunuulidde butunuulizi. Musumba n'agamba olabika oyo mwana akkubye. N'akigamba oli omusumba nti mutabani wange alabika alabye. Kati programu n'etandika wakati w'omusumba ono n'oli omusumba n'agamba jangu ku lunaku bwe ruti. Ne ŋŋenda n'agamba naye oyo omuwala toyogera naye ekigambo kyonna nti omwagala. Naye ggwe jangu nja kukutwala w'abeera nze njogera. Era olunaku olwo lwatuuka navuga kagaali nga neesitula ŋŋendewo omusumba oli nga naye ansitula nga ntwale omuwala gye yali abeera ng'amwanjulira nti ono nno mutabani wa gundi yakusiimye. N'omuwala nga musumba yayogedde. Nali muvubuka nga ndi muvubuka mutono nnyo nze obunene buzze. Naye nga ndi mwavu yennyini. Kati omuwala teyaddamu kigambo kya musumba. Yagamba bugambi tisoke. Jjukira soogerangako naye. Yali tamanyi. Yannengera bulengezi ku olwo ng'alina ku bibye. Kati okuva olwo omusumba n'atukwata mu ngalo n'akwata eguzange n'ezooli era banna abasumba bannaye mwegendereze. Kati bw'akwata n'asaba Mukama Katonda nga abaana bano basiimaganye naye tusaba obufumbo bwabwe bubeere bulungi. N'atuwa amateeka temulabagananga nga temulabaganidde mu kyaki. Ate bwe mubanga mulabagana nga mwogera ku nsonga zino omwatuulanga eri omulala eno. Kati bwe tutyo bwe twali bwe nagendanga okumiitinga omuwala nga tumiitingira mu kyaki atuula eri ntuula eno era nze nawasa omukazi nga simukwatangako. Lwaki ogambye nti era abasumba bano Mukama atusaasire? Anti okusinziira ku Bayibuli awo be banfunira omukyalo ow'okuwasa. Nga tomwesiimidde? Ate waggwe tokirabye? Sinze nayogera tekyava mu nze nti ndabye ono kyava mu basumba ababiri.
ne bakiteekawo nga nnyina okugondera tutya abasumba ino omugondera ne neekanga nga ndi n'omuntu nze nawasa omukazi nga simanyi na bulamu bwe oba yasomako oba teyasomako oba wakiki oba alina abazadde oba tabalina era in fact bo be baategeka n'ekintu nti kati ogenda kujja okyale okulinga okwanjula era oyo omusumba we twalaga ne tubanga abakyadde naye nga gwe byo byonna togamba nti bannange nga mu nvuga speed like kwogera gwe ate nga njagala okutandika ekkanisa kondishoni weeri togitandika nga tolina mukazi olwo njagala kutuukiriza kino ngende nkola obuweereza kati owasa omukyala emikolo gigwanga tomulaba era nze omukyala nga ne bw'omuga nti oba omukwateko ng'ebyomukwano nga agamba nedda pasita yagamba emikolo girimala kuggwa era nkubulira oyo omuwala mwesigwa nnyo kubanga twabeerawo mu courtship ebbanga eryo naye nga tewali ekirala ekyewuunyisa mu courtship eyo nalwala nnyo n'endwala ne batuuka n'okuŋŋamba nti dda mu kyalo ofe naye neewuunya omuwala teyakola ki nga nzija nandaba nga ndi mulwadde nze nanaggwayo naye yasigala paka pasita ekintu ekyabalokole kye bakola oba kye mukola kituufu kitya nga we bakikole ekintu ekyo si kituufu naye ndowooza waaliwo obutamanya eri abasumba ab'ekiseera ekyo okumanya ebyawandiikibwa n'okumanya enkola entuufu nakati mwebiri abamu era bakkiriza nti omusumba omukazi mukama alina okukulaga n'ekirala omuntu bwaga nti mukama alina okukulaga waliwo ekyawandiikibwa kigamba nti omukazi omulungi ava eri mukama naye interpretation yaakyo abantu tebagimanyi tolinda mukama kuwa kubanga era bayibuli egamba alaba omukazi ow'okuwasa gw'olaba era nze olwaleero n'abantu abasabira ewange siina gwe ŋŋamba nti saba mukama akuwe gw'oyina toyinza seetaaga na kusaba mukama kumpa mukazi nze nnyina omumunoonya gwe njagala kati bwe mufuna ne mugamba mukama bwe mba ndi mwana wa mukama ng'ono tajja kusobola kubeera nange era mukama takiganya kubeerawo so kakati ekintu ekyo twabeerawo ffenna tutandise obufumbo bwe twali mu kyalo ng'emikolo giwedde nalemererwa okudda e Kampala olwo napangisa nagenda mpangisiza enju emyezi 2 omutwalo gumu oba naye nenemererwa okudda omwezi mulamba namala kupakasa lubimbi mu kyalo nennimanga yiika ey'omuntu tufune transport atuzza e Kampala ntudde e Kampala siina mulimu naye nnina omukyala olwo tutandikidde mu kitundu ky'e Masanafu awo mu Lubaga division ne tutandika ne tutoba nentoba nentandika n'obuweereza mu mwaka ogwo gwennyini 98 ntandika ekkanisa mu bwavu siina katebe mu nnyumba nali ntambula ku kasasire yenna muŋŋoona nva Kawala gye nali nsomera gye nali nsabira e Kasubi nendaba ku kasasiro nga baasuddewo ekitebe ekyo nenkironda nenfuna omuvubuka n'akinsitulira ne tukitwala mu kayumba ke bampa e Masanafu ekyo ekitebe kye twakozesanga obuliri n'omwana wange asooka namufunira ku kitebe ekyo ekyo ekitebe ki Johnson ne tukizizika amabulooka ne tusobola okukola ki olwo n'omusumba ebiseera ebyo n'omusumba ebbanga lye namala eryo nga ndi mu kyaki ye emyaka nga 4 twasulanga wamu n'omusumba nga tusula wamu mu luumu emu naye nga tusula na ku buliri bumu nga twebikka bulangiti yemu essuuka tetwalina bulangiti nze n'omusumba wange twasulanga mu buliri bumu nga twebikka ssuuka emu nga n'akayumba maama we yakapangisa
singa byali badde nga biseera bino baaligambye bano basiyazi kubateebereza abavubuka abakuze nenga musula wamu. Era ekyewuunyisa bwe nali ntandika nga binkooyezesezza okusula awo okugenda okupangisa akayumba kange, essuuka gye twali twebikka ababiri nagikwata ne ngitwala. Era Musumba n'addayo oluvannyuma ne muga Musumba nze nabba essuuka. Kuba yaginoonya nga tagiraba. Nenze nagenda ne ngitwala ntandikireko obulamu. Kakati pastor. Okwawukana n'omukyalo oyo ensonga eva ku ki? Olyoka ofuna n'omukyalo. Tuzzemu ekyate. Kakati n'emyaka 7 ku 6 naye ng'obulamu bwakusika muguwa. Kubanga olwo mumanya naye amanya tuli ffenna. Lwentegeera nti ebimukwatako bwe kiti ne bwe kiti. Olwo simanyi taata we, simanyi maama we. Naye ngenda okutegeera oluvannyuma nti taata we gy'ali e Rwanda. Ye yamuleka eno n'amukwasa omuntu amulabirira. Kati nga siina wa famire ye gwe namanya. Ne tubeera ffenna nga nze famire. Era lwentegeera nti yali teyasomako. Ntandika okutetenkanya, tuyige okuwandiika amannya, tuyige kino. Nga n'obuweereza butandise ntandika okutoba. Twazaala abaana 3, abalenzi 2 n'omuwala 1. Kati olw'okuba bantu bakulu, omulenzi alina emyaka 25. Sisobola ku discussinga details za kwawukana kwaffe. N'olwekyo twakkiriziganya nti tulemaganiddwa. Era nze wakati wange ne mukyala wange oyo Robina Kirabo tetulina buzibu. Era twatuuka ekiseera naye ng'alina waali nange nnyina wembeera. Twatuukako n'ekiseera ng'olwo yandeka ndi mu bwavu nga ne ruumu emusobola gipangisa nga nzizeeyo nsula ku kyaki. Naye twakkiriziganya era ekiseera kyatuuka nengula n'akayumba ne muwa n'abeerawo n'abaana naye nga tetuddiŋŋanye. Ate ekiseera ne kituuka n'agaggawala n'afuna omukisa. Wenjogera kati ayina ekkanisa eyiye y'amaanyi. Eyinza n'okuba esinga eno. Ayina essomero. Abaana bonna bakola mu ssomero lye. Omu muwala waffe alinga dayirekita mu ssomero eryo. Ko dayirekita naye kwegamba ali successful. Nange ndi successful gyendi. Tugenda kuyitawo buyisi kati kyendabye bw'ofuna ono mukyala Esther ye wamwesiimira ne mwetegereza bulungi temwali mu kukusiimira temwali muki bwe kyali kati ekyo kirungi. Okay pastor, obulamu mu kyaki z'abasumba bwawukana. Entalo mu kkanisa zifuuse entalo. Oli mulokole ate obumazeemu ebbanga ddene. Abalokole batuuse n'okubateekako ekintu nti mwenoonyeza byabwe, mwenoonyeza byammwe. Waliwo entalo ezize zitambula wakati w'abasumba be tulabako ng'abanene. Sijja gamba ng'abanene, kale abamanyifu ennyo. Ensonga ezo zimanyi bulungi. Naye mmwe ng'abasumba muyina engeri ate gye muva mu nsonga zino ne mutazibeeramu. Ekituuka ewa gundi ogamba kituusa wa gundi, nze ewange tekiriiyo. Kyaki mwagifuula bizinensi? N'ensonga eyo gy'oleese nkulu nnyo. Era nja kugyogerako nnyo nsimbewo essira. Nange ebbanga lye mmaze mu busumba siri musanyufu nnyo olw'ebigenda mu maaso eri omubiri gwa Kristo, eri ekkanisa. Naddala embeera ey'obutakwatagana n'entalo. Abamu ze balowooza nti buli omu aba anoonya kusinga munne. Kati ng'okugeza emabega nze mbaddeko mbeera ku midiya okwo mpuliriza. Ate mmaze ebbanga nga neekenneenya ensonga
naddala wakati wa ebyogerebwa nti abasumba bali ebisiyaga. Kwegamba ndudde nga mbiwulira ate nze ndi muntu anoonyereza okusukka. Nkola omulimu ng'ogwa detective era mmanya buli kimu. Kakati ekiseera kino mpuliriza ebintu bino bwe byabaawo. Waliwo gurupu eya Musumba Kayanja, waliwo ne gurupu eya Musumba Ssennyonga Bakiganda. Kati abasumba bangi bavuddeyo ku sayidi ya Musumba Robert Kayanja era nga bawulira bali concerned okwogera nga bagamba musumba waffe bamuwaayiriza. Abangi abavuddeyo mulimu aba Uganda, mulimu ab'e Kenya nga baana, mulimu ab'omu America, Canada n'ebitundu ebyenjawulo. Nze mbadde mbawuliriza. Bonna nga balina ensonga y'emu, muzeeyi bamugaanira. Naye ng'oggyeko okwogera ekyo nti muzeeyi bamugaanira, tebakoma okwo ng'emmundu bagikuba bagizza eri Pastor Ssennyonga. Kino kye kintu ekimwogerwako. Pastor Ssennyonga mulabe w'omubiri gwa Kristo. Tawagira, tayagalira ddala mubiri gwa Kristo kugenda mu maaso. Kwega afuusenga ekivume. Era ebbanga lino lyonna siwuliddeeko musumba avaayo ng'ali ku sayidi ye. Bonna abavuddeyo baana ba Musumba Kayanja. Amazima gali nti ne we twalokokera baatubuuzanga edda nga tukyasoma, oli mulokole wa Kayiwa oba oli mulokole wa Kayanja. Kitegeeza nti yadominatinga Uganda yonna Pastor Robert Kayanja. Kati muna nsonyiwa okukozesa embeera eno kubanga omuntu aba n'embwaze nga bw'oba n'embwaze ezikukuuma oba eziboggola nga waliwo ekibaddewo. Kati mu ngeri eyo embwa nnyingi ezivuddeyo okuboggola ku sayidi eno ne sayidi eno tennafunayo mbwa. Kati nze nzize ng'embwa nange ez'okuboggolako oga nti nedda ebyogerwa ku Musumba Jackson Ssennyonga si bituufu, temumumanyi bumanya. Mu Uganda wano tosobola kwogera ku bantu baleese revival, abaleesedde omubiri gwa Kristo okubeera successful. Musumba Apostle Jackson Ssennyonga n'otomuteeka ku mwanjo. Nze nno muteeka ku mwanjo gwa Nambeegi. Eno y'ensonga Pastor Jackson Ssennyonga yatandika obuweereza mu 95 nga Pastor Kayanja amaze mu buweereza emyaka 12 kubanga bo eyo generation yaabwe ya mujja 8. Naye Pastor Jackson Ssennyonga bw'ajja okutandika obuweereza ayina ebintu byakoze nga yekka yabirina mu Uganda nga yabikoze. Kati twagala tulabe nga biyamba omubiri gwa Kristo. Ngenda kuwaayo ebintu nga 6 oba 7 ebisukkulumye nga toyinza binoonya ku sayidi eri n'obiraba. Era kino leka nkibabuulire. Musumba Robert Kayanja kuba kino mugenda temuyinza kikkiriza. Ayina ebintu bingi byakoze. Bingi. Era nabyo tusobola obyogerako. Naye ebisinga byakoze biyamba ye. Teri kyakola nga takifunamu. Kati mwe munaakimpa nti yakola kino nga takifunamu. Naye njagala nkuwe omusajja ono ebintu by'azaakola nga tabifunamu. Naye ng'abikola lwa mubiri gwa Kristo. Kye kinzijeeyo. Namba emu, Pastor Jackson ng'atandise obuweereza yatandikawo convention ze bayitanga BBC, Bible Believers Convention, nga yaziteekamu ssente, yazifacilitatinga abasumba ne tugenda ne tuyiga ng'ajja ababuulizi mawanga ag'enjawulo ne bajja n'ategeka okulya na buli kimu abasumba tuyige. Ekyo yakikola okumala ebbanga. Ng'amaze okukola ekintu ekyo, yakola ekintu ekirala. N'atandika okukola retreat ez'abasumba
ng'azituumye Church Growth Network. Abasumba ng'atusitula mu bikumi n'ebikumi mu Uganda yonna, n'atutwala mu bifo nga Nabinoonya, n'atutwala mu bifo ebigazi, ne tumalayo ennaku 3 ng'atuliisa nga batutraininga. Era abasumba bangi nnyo mu kiseera ekyo twali tetumanyi management ya kanisa, management ya ssente, management y'ekyaki okukula. Byonna ebyo Ssennyonga ng'omutima gwe kulaba nti ekkanisa mu Uganda esituka abasumba. Yali badde ava mu Amerika ng'agamba kasanze mmanyi nze kanneekolera eyange esituke. Ne yayagaliza ffenna ku ssente ze n'atutraininga. Eyo nsonga yakubiri. Ensonga ey'okusatu, eyo nange nali paati kuyo. Pastor Ssennyonga alina olukuŋŋaana lwe yali akoze mu Uganda yonna nga teri musumba yali alukoze. Sirowooza nti waliwo ayinza oddukola. Baaluyitanga the National Prayer Blanket. Omusajja Ssennyonga yategeka okusaba mu Uganda yonna, n'apangisa ebisaawe. Ebiseera ebyo twalina district eziwera 1,000. N'apangisa ebisaawe 1,000 ebikavalinga Uganda yonna. N'ateekayo ebyuma mu bisaawe 1,000. Ne tusituka abasumba mu bisaawe 1,000. N'asindika abasumba b'e Kampala ne tugenda mu bisaawe bya Uganda ne tubuulira enjiri ne tusaba ekiro kimu mu Uganda yonna gye yayita National Prayer Blanket. Naye okupangisa ebisaawe 1,000 si gw'ogenda obibeeramu. N'ebyuma n'obipangisiza ebisaawe 1,000 mu lunaku lumu. Nze ku olwo nabuulira mu kisaawe ky'e Luweero lwensooka okubuulira mu kisaawe ekirimu abantu abangi. Kati ekyo ekintu sirabangayo musumba akikoze. Basobola okukola enkuŋŋaana ku makyaki gaabwe. Gye twali e Luweero Ssennyonga teyajjayo. Naye Uganda yonna yali covered n'atmosphere y'okusaba naye nga kitegekeddwa omuntu omu. Ekyokuna kyemmanyi ate n'ekiralo okwongereza ku kiri, district ezimu ebyuma ebyakozesebwa yabizirekera. Naga nti ebyo ebyuma mbibawadde. Ekyo nakyo sikirabanga. Kati ekirala ekyokuna, Ssennyonga, Apostle Ssennyonga yatandika kye bayita Operation Bye Bye Biwempe. Ekkanisa z'abalokole zaali za biwempe. Abasumba bamusinga obunene nga weebali tekyava mu bo. Ye n'agamba ntegeseewo ekintu kye bayita Operation Bye Bye Biwempe. N'ayita abasumba n'atugamba tusobola okugoba ebiwempe mu Uganda. Mujjukira nti twalina erinnya ebbi nga bagamba ogamba zino ekkanisa z'ebiwempe. Ekyo yakijjawo muyita Pastor Jackson Ssennyonga. Yakyogeranga kya bunnabbi. N'ategeka olukuŋŋaana. N'ayita n'abantu bonna ba donors ne bajja e Namboole ekisaawe ne kijjula. Yo obadde okimanyi nti Pastor Jackson Ssennyonga yaggula abantu amaaso nti tusobola okugenda e Namboole. N'akolangayo ne service za Sunday. Kati omusajja oyo n'ategeka e Namboole n'ajjula naliyo. Ne wabaawo kusonda ssente. Ng'agamba ekkanisa mu Uganda tuzikooye okubeereza ebiwempe. Abasumba ne tufuna amaanyi tusobola okuva mu biwempe. Pastor Jackson Ssennyonga ku ssente ezaasondebwa e Namboole waliwo amakanisa agaazimbibwa nze gemmanyiiko zaazimbibwa ekkanisa 5 era n'ekkanisa endala 5 n'azigulira amataka. Ekkanisa ez'ettaano ezaazimbibwa nali supervisor, nali omu ku basupervisor nga z'abasumba. Ssennyonga talinnye nayo. Emu eri Katooke, emu eri Bandwe, endala eri Masanafu wano gye nalimu. Nayo n'ezimbibwa n'eggwa nga talinnye nawo. Kakati kitegeeza omutima gw'alina ku lw'omubiri gwa Kristo gususse. Ekyo kyakolebwa era okuva olwo obwo obunnabbi bwatalaaga teri kkanisa mu Kampala ne mu Uganda ekyokutaano. Twalina ba gospel artist mu Uganda baaliwo okuva emirembe egyedda Basaala Ssanyu baani nga tetunnaba na kulokoka. Naye ku mulembe gwaffe mu myaka egyo egy'ekyendamu nga abayimbi b'eggwanga bapiikinze bali waggulu bakamiliyoni baani. Naye ng'ekkanisa tesiimangako ku bayimbi ba gospel.
Ssennyonga n'atandika award ez'aba gospel artist, ye yazitandika mu Uganda yonna. Era omulundi ogwasooka ng'agaba award, omuvubuka eyali ayimba ku Miracle Center ye yawangula emmotoka ewa Pastor Jackson Ssennyonga, yawangula emmotoka Kalidina n'agimuwanga ekirabo. Omwaka ogwaddako omusumba eyawangula bamuyita Seku Martin, brother oyo ng'ayimba Senkubuge Martin n'awangula award. Ne kireetera moralo okusiima ba gospel artist. Seku Martin n'avuga emmotoka ng'eva wa Ssennyonga. Omusumba yaddako omwaka ogwaddako bamuyita Pastor Wilson Bugembe nga muyimbi. Wilson Bugembe okulinnya ennyonyi yali award ya Pastor Jackson Ssennyonga. N'alinnya ennyonyi n'agamba anaayitamu nja muwe emmotoka, nja mutwala e South Africa abeereyo okumala wiiki nga muliisa mulabirira. Era Bugembe ne mu luyimba lwagamba musumba Ssennyonga ye yanninyisa ku nnyonyi. Nga tebasabira mu kyaki ye, naye olw'okuba ayagala omubiri gwa Kristo, okuva olwo abayimbi ba gospel ne batandika okutinta, ne batandika okufuna n'okutegeera nti naffe tuli bantu, naffe tuli baweereza. Maliriza n'ekyomukaaga. Ekirala Pastor Jackson kyasukkulumye ku bantu abalala, ku basumba abalala. Pastor Jackson Ssennyonga era ndooza mu 90s nga gwako, nga tukyalina ku analog, nga tetunagenda ku digital. Pastor Jackson Ssennyonga ye musumba eyasooka okukola radio mu Uganda. Bakayanja baaliwo, Bakayiwa baaliwo, Baserwadda baaliwo. Ne Pastor Jackson Ssennyonga yazibula abantu amaaso nti omulokole asobola okuba ne radio. N'akola top radio. Abasumba b'emmanyi mu Uganda kabeere bakiganda baani, bonna batandise okubuulira, babuuliridde ku top radio. Kakati ku top radio ye radio gy'osanga kuliko omusumba amazeeko emyaka 2 nga Peter Kasirivu Oweggaba. Yatandika top radio etandika nakati ndowooza akyayinako program. Kyotosanga ku makanisa amalala abasumba abalala bakoze zi radio tosobola gibeerako myaka aba yaggobye dda. Abasumba bakoze zi TV zaabwe nga bo tosobola gibuulirako, sisobola kuva wano nengenda ku channel 44 ne bwemba ne sente nensasula ne bampa program. Tosobola genda ku Glorious eyakakande ne bakuwa program. Kakati waliwo abasumba betusukkulumya ku balala. Abasumba basitukidde ku top radio bangi ne bategeera nti kisoboka. Ne top TV era yasooka. Bano abala bakoze TV zino zetukola amangu n'oteekayo miliyoni bweziti n'oggulawo TV. Naye omusumba yakola TV ng'ekyali ku analogo ng'etwala sente nnyingi, abasumba ne tugyegazaanyizaako. So ebintu byakoze ku lw'omubiri gwa Kristo bwe ntandiko birombojja bisukkulumye. Bano abasumba abalala balina ebintu bye bakola naye nga be babifunamu. Pastor, nkuwuliriza bulungi. Kyogamba omusumba Kayanja talina kyagatta ku mwana wa muntu, talina kyayambye ekkanisa. Ayinza okuba nga alina byakola naye nga si wa kamera. N'ekirala tukkiriza tutya nti gwe toli musindike kuva eri sayidi kulwanyisa ono, kuba tukimanyi abantu bangi bakiraba nti mwegatta mu kuba omwami ono, kuba ye alinga eyabasukkulumako. Kakati toli musindike kuva eri sayidi kujja kuba mwami ono. Kyogamba ebbanga lyamaze mu busumba talina kintu kyonna kye omuntu kyamufunyeemu wadde oba kyagatta ku ggwanga. Beebale okumbuuza ekibuuzo kino n'ekyo mbyakusooka kuddamu bwe nti Pastor Jackson Ssennyonga ayinza n'okundaba bw'aba ndabye katambi kanajja gamba ono waawa kuba ne bwansanga mu kkubo tammanyi. Kubanga ebbanga ddene okuva mu 2000 namulabako mu 2004 lwe nasemba okulaba ku Pastor Jackson maaso ku maaso. Sirowooza nti ayinza n'okunzijjukira nti yenze nali katono. Kitegeeza bino byenjogera mbyogera ŋŋanze, tewali ansindise. Naye
sinnagamba nti Pastor Robert Kayanja talina byakoze, naye ate kino sikiruma mu byakoze, abikoze, naye ebisinga byakola bw'obinterpretinga biba bigasa ministry ye. Naye ekyokulabirako, Pastor Jackson mu COVID yagabanye emmere, Pastor Kayanja yagabanye emmere mu biseera bya COVID, naye mujjukire yagaba atya? Tewaliwo kiraga nti Pastor Kayanja yakwata milioni 10 n'azigaba n'azireeta bagabe emmere. Bano abasumba abalaba Jackson, ba Pastor Bujingo yawaayo obukadde 10 n'abuweera ddala gavumenti bagulire abantu emmere. Naye Pastor Kayanja ya solicitinga funds, yagamba abantu baleete ewuwe, ne baleeta era ng'asoma ono yaleese zino, ono yaleese kilo bweziti, n'adistributinga mu church n'ejjula n'ebweru n'atandika okugaba. Kati ffe abamanyi tulaba omuntu agaba n'omuntu kwegamba afuuka nti nze center abaagala okugaba muleete wange distributing. Distributor mulungi adistributinga kibamuwadde, naye si kike. Leka nno mbabuulire kino, eriyo ebintu bingi omuntu byayinza okuinterpretinga nti gundi bwakola kino ayambye. Kiringa abagaba mu Uganda abamu abasumba bagamba nti bagabye. Manyiiko omusumba omu agaba emmotoka, nze nange wenjogerera wano mu butono bwange n'akagaba emmotoka 5 nga nziwa abasumba ku bwereere, n'akagaba poloti eziwere 10. Ate sirinnyanga ku nnyonyi nti ngenda mu Amerika, sirina muzungu n'omu. Yensonga lwaki bino byenjogera abasumba abamu abalinnye ennyonyi tebasobola byogera batya. Naye kati ffe nga ffe gwe weemeekinze ne Katondawo, sirinyangako na bweru. Naye ate abagenda ebweru nze mbawola, kubanga nategeera ekyama kya bizinesi. Ekkanisa ng'eno ogiraba teriiko wadde ebbaati lya muntu nti tusonde. Ettaka lino liva kuno neeyo yiikanga 2. Tetwasonda kuligula. Naye abasumba abo Kayanja ne bwe yali azimba ttooyi y'oku kyaki baasonda. Era abo abasumba bwe batyo obalaba nti asonza n'afissa ng'akoze ky'alina okukola. Kati tetukubala, even a fool can do that. Singa owo omuntu nti genda ogabe bino abigaba. Mu 77 waaliwo olugabo olw'amaanyi. Mpaayo ka kilipu akagamba nti Pastor Kayanja yakwata ekintu kye kiri personal n'akigaba. Wabula abantu bwe baaleetanga ebintu TV, motoka, biki nga babireese babiwaddeyo mu buweereza, ng'asobola okugamba nti musumba, brother, kwata radio eyo, kwata emmotoka eyo, naye nga tebadde yiye. Kati ebyo tubyawula. Tobeera mu kyaki ekyo gwomanyi nti gwe lwaki ogamba nti talina kyagaba nga tosabirayo, tobeerayo, toli ne kuno okunaku tolaba Pastor Namutebi yayinako apartment waggulu wali ng'azirina mu 77 bwe yagenda ewa Kayanja n'azigabira Pastor Kayanja. Kibeera kyamusana nti abantu bagaba ebintu byabwe. Naye gwe njagala ombuulire nti omuntu yali akutte ekiki nti oba ennyumba Namutebi twamulabako ng'agaba emmotoka ye mwatambulira, ng'agaba ekintu ekitanda kye ekiri personal. Wadde sisabirayo naye nali nkirabye. Naye njagala ombuulire nti Pastor Robert Kayanja waliwo okugaba okwokubaza. Nali mulabyeko ng'agaba era yagaba n'owulira yawadde president kino. Olumu Dr. Cliff Rodola yajja mu Uganda, Pastor Kayanja ndoza yamuwa omutwalo gwa $. Okwo kuba kubaza nti kampa omuntu ansingako nange bwe naagenda akole ki ampe ekintu gaba kwe kugabira omunaku naye ng'okutte bibyo. So si kunzijjako nze omunaku ate ogenda ogabira abanaku. Ensonga yeri ki mu kino ekintu? Ensonga yange eno. Ensonga yange njagala kwanukula abantu
ababadde bagamba nti nga balaba Pastor Jackson Ssennyonga ng'omulabe wa Kristo, nga bamulaba ng'ayigganya obwakabaka bwa Katonda. Nze neegendereza Pastor Jackson Ssennyonga ng'ayogera, bonna mbawuliriza. Njagadde okuggyayo eddoboozi nti Pastor Jackson Ssennyonga ali ku mulamwa gwa Katonda. Ebintu by'azaayogera nga bannabbi ab'obulimba. Kati nekyewuunyisa, nze ayogera wano nsinga Pastor Jackson Ssennyonga okumanya ebikwata ku bannabbi ab'obulimba. Kuba nze mbadde musumba owa wansi naye ng'ate ndi businessman. Bannabbi ab'obulimba abasinga mu Uganda babadde mikwano gyange era nga nkolagana nabo. Kati mbamanyi in details. Kati pastor omu kubo ye Pastor Yiga yalinga brother wange, yalinga tayina kye yali akoze nga simanyi, tayina kintu kyonna wadde yali agula ki nga simanyi, nali mmanyi. Naye Pastor Jackson ye muntu gwe yasinga okwogerako ng'amwogerako nga bw'ali nabbi w'obulimba. Naye nawulidde ne Pastor Kayanja agamba nti Ssennyonga olaba ayogera ku bafu. Abadde ayogera ku Ssennyonga bwe yayogeranga Pastor Yiga ng'afudde. Olwo nga yeetadde mu kategori nti ne Pastor Yiga yalinga bo. Naye nze yali mukwano gwange. Naye mu kibiina mwe twali ekyabasumba twamugobamu ne tuwandiika n'ebbaluwa nti Pastor Yiga tokolifayinga kubeera pastor munnaffe. Mu 2008 ne tumugobamu n'asituka olw'enjigiriza gye yali ayina etakwatagana na njigiriza ya Bayibuli, n'olw'emize egimu egyali gitandise okukolebwa gye baaleetanga eri abasumba ne bawaaba. Naye wuliriza kino, omusumba Yiga ne bwe twamugoba nga takyali kitundu kuffe, nze yasigala mukwano gwange nga jje wange ne tumala olunaku lulamba nga twogera. Pastor Yiga bwirako nagenda naye yatandikira ku Impact Radio eya Pastor Joseph Serwadda, abamu tebakyajjukira. Okwo kwe yatandikira okubizzaayo ku radio ya Pastor Joseph Serwadda. Twalingawo, nagendanga naye ku studio ne Bujingo ng'akyali mwana ewa Serwadda era nga Bujingo mukwano gwani gwa Pastor Yiga. Era bwe yavanga mu studio nga badda ne Bujingo nga boogera. Kakati naye lwaki Pastor Yiga alina ebintu bye yatandika okukola n'enjigiriza gye siyinza genda nayo in details. Kati Ssennyonga byabadde ayogerako nti ebintu ebyo si birungi. So faye nga abamanyi details z'abantu abo, Ssennyonga ali mu kiriininga, era okuva lwe yatandika waliwo okukkakana kungi nnyo ku bukozi bw'ebikolobero obadde mu kkanisa z'abalokole. Pastor James, tukyalinawo bapasita bannabbi ab'obulimba wano mu Uganda ng'oggyeko omugenzi nga bw'ogambye b'omanyi? Bannabbi ab'obulimba mu Uganda bangi nnyo, baayitirivu nnyo. Nnyinza obutakuwa mannya kati olwaleero kubanga sizze ku saagala nnyo personality nga gy'olaba babaggulako naye ng'ate batuufu. Naye ebikolwa n'enkola y'ekintu yeekuyisa nnabbi w'obulimba. Kati bye biriwa buli lw'ofoominga abafoominga ebyamagero nti bikoleddwa nga tebikoleddwa mu Uganda tubamanyira. Nsobola okugamba bw'olaba ekintu nga kino kimanye nti bakifoominze bufoominzi. Kati leka nkutegeeze, nze nga ndi mu bizinesi zange nyina abasumba bannabbi mu Uganda be naleeteranga chemicals ze bakozesa okulimba abantu nti bakola ebyamagero, ng'ezimu ze bakozesa okuzimbebwa ku mubiri gw'omuntu ne bamusabira n'awona, ng'ebimu bye bakozesa omuntu okumulaga nti mulema najjira ne mu kagaali naye nga mwamufoominze bufoominzi.
n'asituka n'atambula ng'obujulizi n'oga nti kakati gwogenda kujulira booti gwogenda kujulira booti gwogenda kujulira booti kati nagendanga ne we batendekera era nga kigurupu kinene nga bagamba gojja gende wa pasita gundi gwe kati ku Sande mwe 10 mujja kukola ewa gundi mwe mukole ewa gundi byonna tubimanyi abamu nga nabasumba banene ate mwe bemuyita abatuufu tukakasa tutya nti gwe toli nabbi wa bulimba ng'ate weetaba mu bikolwa ebifoojinga obujulizi mu kkanisa z'abantu ndowooza nabbi obulimba omulamwa gwe ne ssente ze abaazi tagisinze kuzijja mu bantu singa kyaki eno ebadde ya nabbi wa bulimba wano walisanze waliwo abantu nga 10 teri nabbi wa bulimba atalina bantu kati olwo aba alimba ki kati nze nkugambye ndi pastor akola business okugaggawala seetaaga n'abantu kubeera n'abantu 100 era nze leka nkutegeeze mu covid emyaka gye twamala mu covid 2 gy'emyaka gye naakasinze okukola amagoba siina mwaka gwe nakolako ssente nga mu covid-19 si mu kyaki nkola mirimu mirala nakugambye nkola real estate ndi manager nyina company real estate nsuubula ettaka ate nzimba amayumba kati eyo nkugenga nkyali businessman era ngandi abasumba olw'okuba tebaagala mannya gaabwe kufa bantumanga genda mu kifo bwe kiti kubanga nze si ne bwe ngenda ku bbaala teri agamba nti pasita wuuyo simanyikiddwa kati nga bantumanga ngenda ndeete chemical so sinze nzisuubula ampa ssente ne ngenda ne muleetera ye n'akola kitegeeza ebikolwa ebyo mu kyaki bikyalimu kati tugenda kuyamba tutya omwana w'omuntu eyeesize ekkanisa z'abalokole era nkubuulire nze nvuddeyo wadde Ssenyo ng'abadde ayogera ku bintu ebyo naye talina details naye nze nvuddeyo ekiseera kigenda kutuuka ntandika okuwa details abantu bajja kubuuka bage ne kino ekyaliwo bwe kiti ne kino bwe kiti nakyo bulimba kubanga abamu tebamanyi bwe bikolebwa naye tujja kuvaayo tujjeyo amazima kubanga abamu ekkanisa kibi nnyo omusumba okubeera nga abaana b'okusoma naawe okwambalako obulungi mukazi wo okubeerawo nga byonna otunuulidde ekkanisa ekyo kye kireese obwannabbi obw'obulimba era tujja kwogera tulage emirandira gy'obulimba mu Uganda gyavaawa bw'oba oyagala kumanya ekyo mu Uganda ekizibu kye twafuna abaminsani abajja abaali ab'amaanyi ku bulokole nze bentwalanga 2 betwegomba newankubadde eriyo abajja mu gyenkaaga naye bano kwaliko omu gwe bayita Osborne oyo eyatwala ne Kayanja ebweru mu 83 kati Dr. Tiero Osborne yali mukozi wa byamagero ng'ekigambo si w'amaanyi nnyo mu kigambo naye nga mu performance y'ebyamagero omulala yono wakakande gwe bayita omusajja yatandika bamuyita John Obiri Obowa kati abo 2 mu gy'ekinaana be baaleetera abasumba okuyiga obunnabbi ebyamagero kati amawanga agaafuna ababuulizi abataali ba byamagero nga zi Nigeria Kenya bo baafuna ababuulizi abaaleeta ekigambo era olaba kakati aba Nigeria babeera successful mu kubuulira ekigambo so si mu byamagero kati ffe wano ekyo kye kyatuleetera omwana n'ayiiya kati Pastor Kayanja mu Uganda yalinga ne bwe twasomanga batubuuza ani mu Uganda akola ebyamagero era ng'oteekawo Pastor Kayanja kakati Pastor Kayanja twakula tumanyiye mukozi w'ebyamagero era nga waliwo obujulizi kati abaana bonna abalokose nga beegomba kubeera Kayanja abo bannabbi ab'obulimba abapanga babeere ekyo babijjaawo era nze leka nkutegeeze natambula ne pastor igaabizaayo twagende wa Namutebi emirundi 4
nga tannatandika ng'atandiikiriza nga tutambulira ku ppiki ne tugenda ewa Kayanja ne tusabirangayo, ne tugenda ewa Kiweeweesi ne tusabirayo, neyiga ne tugenda gye tutaalaga wa Kakande naye twagenda ku Kaleerwe ewa Paasa gwe bayita Sozi, Nabbi Sozi. Kati awe twagenda ewa Sozi neyiga nga tutambudde abasumba bonna baani yiga ng'agamba naye mbeere ngaani, mpaka lwe yasalawo n'agamba nti omuntu gwe twegombye ali ogwo Pastor Sozi. Mu basumba bonna erina performance eyeegombesa nga Sozi. Era oyinza okwekanga yiga yali photocopy ya Sozi. Sozi yafa naye. Ekyaliwo mukazi wa kyakirimu. Naye ng'era nsobola okuga nti yakoppayo biki, tetwamumiitinga nti amumiitinze. Ne yaddira ku luggi Katuli n'awuliriza oli bye yayogeranga mu counseling, yiganga akwata. Yalobayo nga 2 n'ajja n'agamba kati ntandise counseling. Kati ne counseling tusobola okumanya nti ne counseling abasumba bazikola batya, zijjudde bulimba. Kati kyombuuza nti bannabbi ab'obulimba bangi mu Uganda, era nsobola okuga nti bw'osanga counseling efaanana bweti ne bweti awo manya dduka bannabbi ba bulimba. Emboozi mpanvu naye kyendabye kakati tugenda kukomawo tutunuulire, tujja kutandikira ku byamagero eby'obulimba, tutunuulire counseling ey'obulimba, tutunuulire ekkanisa nga bw'ogambye eziri ku musingi ogw'obulimba. Naye simanyi kubanga bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Bwe kibeera mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Watambulanga ne Pastor Yiga gw'ogamba nti yali nabbi wa bulimba omugenzi kati, naye ate mwalinga mwenna. Olowooza gwe ki ekikufuula okuba nti toli nabbi wa bulimba? Tujja kutandikirawo programu eddako. Kale abadde Pastor James, ebintu bingi byayogeddeko, naye mumulinde mu kitundu ekiddako, musajja wa Katonda. Pastor, kati osabisa wano abantu abaagala okujja mu gundi mu service ennaku 3. Okay. Kale tujja kuddamu. Mbeere bulungi, mweraba.